Chosen Becky amwana mwala amanyiddwa nga Chosen Becky olunaku olwaleero mbu atwaliddwa mu butongole. Ntaddeko ekyambu nga vidiyo eno erina n'obukakafu bwonna nti bamututte, wabula njagala tutambule vidiyo eno ddakiika ku ddakiika. Gwe omulabye osalewo oba ebyaddala Chosen Becky bamututte oba video shoot. Omanyi abantu balwawo okukkiriza ng'abayimbi bano balina obuwanguzi bwe batuuseeko. Kati njagala tusookere engeri gye baalimbyemu Chosen Becky nti okumutwala ewabadde omukolo gw'okumupropozingira baawe omupya ttuku eyakavaako akaveera weshya. Kasooke nkulage engeri gye baalimbyemu Chosen Becky here. Basebo ne bannyabo tugenda ku shoot twalese stock omutwe wano ku Maria's Bridal. Tuyina buli kyewali weegombye kyewali olabyeko naye nga tokifunanga. Kakasitoma ke yakajjudde wano bannange bakufaako bakulabirira ate ngoyo ofunira ddala ez'omutindo. So tugenda kola shoot, you guys wait for it. Ane sombo olabe. Oh my god. Do you even see? Kubira wemboto katugende batulize abanange leero shoot ya Maria's Bridal. Mulinge ebipya ebifaananyi ebirungi wako omulungi. So akiraga nti omukyala amanyiddwa nga Maria's Bridals ye yaluse olukwe luno, wabula ate omukyala ono yalikodinze ka vidiyo ku mukutu gwe mbu ng'akubira ku bawagizi be akaama akoogera ku mukolo gwa Chosen Becky ogwabadde ogw'okubaayo, wabula ng'akuba akaama ako. Olwo ye Chosen Becky nga kyano baamubulokinze nti tasobola kubanga alaba ku kaama kano okumanya surprise gye bamutegekedde oba. Hello, our beautiful viewers. Muchimanyi leero ndese lugambo. Sirika mbabulire. Muchimanyi nti olunaku olwaleero engagement ya Chosen Becky. Kakati munange ndi wano ekyama kino tukiplan egidde ebbanga. Ndi wano munange agenda kujja wano mugambe tugenda kola kagango ka Maria's. Taina kyamanyi. Naye bannange nga mwebale nnyo. Omukyala oyo Maria Bridals we amaze okufulumya ka vidiyo kaliko olabye mukaama batutte Chosen Becky ewabadde wategekeddwa omukolo guno ogumanyiddwa nga omukolo gwa engagement. Chosen Becky mu kutuuka mu kifo wano atuukidde mu kwetiriboosa okw'amaanyi mbwe byengeyenge ne bitandika okubanga bimutulukuka n'awulira obulumi nga butonnya buli wamu olw'omukwano gwe babadde bamulaze asanze enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ababadde batuuse mu kifo kino nga bamulindiridde, era nti Maria yamuleese owa Maria Bridals mbu engeri gy'abadde amuleeseemu abadde ng'amuleese tugambe ku video shoot ey'okkuba obulango bwa kampuni ye omukyalo oli. Kampuni eyo eyambaza abagole, wabula Chosen Becky bagenze okumutuusaawo ng'ebiriwo masannaalemeerere, era bano badigizeemu kaawo Chosen Becky nga w'omumanyi vibe n'etandika okuba ng'emulinnya. Amaziga wali gasoose ne gatulukuka ng'akaaba olwa surprise, then atandika okuba nga azinamukko ne muninkiniiwe mbu era ekyebbeeyi kye. Era olaba mu maaso g'abantu bangi ababadde baze bano batandise okuba nga badde alimba n'okuba nga balumya ne sekulumya yenna. Era Chosen Becky ng'atandika okulaga abantu nti bye mwayogera mwabyogera, wabula ekiseera kye kino nange nfunye omundi. Kati kaadi ezayisa abantu zeezo.
kubaddeko Becky and Abdu kakadi ako nga bw'okalabye akatandisaawo wabula ebifaananyi oba ekifaananyi ekibadde ku kaadi ezibadde ziyise abantu ku mukolo guno kifaananyi kyakubibwa dda oba kyakubibwa obudde obuvuddeko ko emabega naye obutambi bwakwatibwa nabwo bu vidiyo mbulina kansooke nkulage ku ka vidiyo akavuddemu ebifaananyi ebibadde byaweereddwa abantu abazze ku mukolo guno ka vidiyo ako let me get that video wabula ate ka vidiyo ako kaakaseera kemabegako keeko ebifaananyi ebyabadde ku kaadi bye byava mu momenti eno bano nga we benywegera n'okuba nga beetiriboosa Mukwano omulaba mwana mulezi ono alabika laavu alina nnyingi bwanywegerako wano mu nsingo bwa bannange Chosen Becky olaba abadde adigida nga ali singo oba abadde adigida nga dikiteeta yamulekawo kati ate kati ng'alina omusajja ali proud okumuhaavinga kigenda kubeera kitya so nga tukyali awo ku mukolo guno n'abazadde babaddewo wabula ekibuuzo kiisi ne ziyita awo wedding bells ne zifuuka wedding bells awo abakamera nga bali bulala we babatereeza we babakola biki byonna ekibuuzo si video shooti ebintu bya ddala mu bwaddala bwabyo nti bya ddala awo tugenda kugendawo so mbadde kugamba nti abazadde nabo babaddewo ku mukolo guno era nabo babawaddeyo ka momenti akaabwe ne babayita ne bajjako katuuti kano naye abaana nga benywegira nnyo abazadde bali wali Chosen Becky no don't just nywegling them temwetiriboosa nnyo kale mbadde gamba nti abazadde babaddewo era nabo bayitiddwa ne bafuna ka momenti akaabwe n'omugole katsoke tulabe wano abazadde nga babakoola ekitegeeza abazadde baba benda osinze ekintu mu bujjuvu engagement ekibuuzo kiri kimu bw'ojja okuproposinga n'abazadde b'omukyalo obaleeta kuba ye Chosen Becky bamulese tabimanyiiko kati kijja kitya nti bazadde be babaddewo that's a very big question here kati nawe jangu tufune ere ku maso okufuna ekifaananyi 700 ekifaananyi obubaka bwe tufunye okuva eri GMM bagambye buli omu agenda tusigala mu katebeke emmere egenda batuukako awo wooli guno omukolo gwa kitiibwa tetwagala musimbe layini si bwe waawo tetwagala musimbe layini buli omu agenda sigala awo waali ate bwe tumaliriza okulya bwe tuti tugenda funa keeki nayo weeri oluvannyuma abagole baffe bagenda tubuuzaako batuwemu ne kaddansi ke banaatuwa ku lunaku luli JMM, are we set? We are set. Tutandike ne professor n'omukyala ababiri bajje n'essala eryo kale twewombeke tusabire emmere yaffe Katonda w'ekisa tukwebaza olw'ekyemisana kyoteeseteese Mukama Katonda nga tugenda okirya leka kitukole bulungi era tweyongere okujjukira nti baganda baffe bano bagenda yingira mu mikolo era emikolo gyetaagisa ssente Mukama ffenna abali wano gonze engalo zaffe tusobole okuyimirira n'abaana abantu era tubawagire sabye nga nzikiriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina kale JMM profesa mumaliriza okubuuza ku bantu zino zentebe zaabwe naye ne profesa entebe yo yiino sabo ne profesa afukamire gyali profesa yakozebwa naye naawe ofukamire nonya akayimba tebagamba mulaba laavu byekola obubaina kakube otegedde bulungi kati abo babadde ba requestinga buyimba bwa kubira Chosen Becky wamu n'omuninkiniibwe so byonna nga bigenda mu maaso Gayo ono akoze ekibadde kyamuleese olwaleero atuulire Becky bwaddamu awage nomugambira yena kankuwe kano
see me doing like that. She said yes officially. Kale olunaku lubadde lwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 Augusito omwaka 2025. Ne katusooke tulabe ekifaananyi kino. Ekifaananyi ekyo Chosen Becky olumaliriza okubanga bamuproposingira. Ekifaananyi kino ekikadde ne kivaayo. Waggulu mu kifaananyi kino mwe muli ex-boyfriend oba ex-husband wa Chosen Becky amanyiddwa nga Dictator Ameri. Mu bali abasatu Gaya yambadde white essuuti. Kati atutte Chosen Becky olwaleero ye Gaya ali wakati mu kifaananyi ekyo. Wabula ekifaananyi ekyo ebiseera ebyo we baakikubira Dictator Ameri ye yali bba wa Chosen Becky. Wabula oba Dictator Ameri yamanya nti ono ali mulyamu olukwe ne beekubya n'ekifaananyi nga Dictator Ameri ali bali takutte ku mukazi we, wabula ono Gayi nga yakutte ku mukazi we. Ye Chosen Blood abadde yeewaana ennaku ezo. Kalala omaye temutwala speed ebintu tukyali ku talking stage. Muyinza okuvuga speed ne mutwononera ensonga. Basingo mada gye muli tugumira ku ono ne single father gye muli bagumire ku nze. Tugende maaso mwebale bonna abaze mulabirire mukyalo nayimba nnyo kyensinga omumanyako. Kati Chosen Blood bulijjo ebintu byagamba ebikyali ku talking stage byakomye ku talking stage. So mbadde gamba nti Gayi ono bamuyita Kadri aproposingidde Chosen Becky olunaku olwaleero, era nga Gayi ono awangadde ebbanga eriwerako ne Chosen Becky oba babadde ba mukwano okumalako akaseera here and there, era nga abadde videographer wa Chosen Becky ng'amukwatira video n'ebifaananyi okumukwatira content. Wabula kigambibwa nti omukwano gwabwe okubeera abakyali ate byafuuka bya mukwano gw'ekiroovu, era kigambibwa nti ono ye yaleetera Dictator Ameri kati ex wa Chosen Becky okubanga yawukana ne Chosen Becky nti Gayi yakigwamu nti ono alabika yalinga ateekawo embeera, kyokka ng'ate ono yali mukozi bukozi, mulimu gwe gwali gwakwatanga konteri n'ebisigadde kuvugako ku muyimbi na bino nabiri. Kati ate kijja kitya ati bamaze akabanga ate essaawa zino Gayi n'akola engagement n'aproposinga eri Chosen Becky. Awo kiba kikakasa bukakasa ebigambo ebyayogerebwanga mu mbu kubanga kati baba wangadde ebbanga litya okutuuka nti kati bakoze omukolo. Wabula abandi badismissinze bino ne batandika okugamba nti tebeera nga bali mu video shoot nga just baagadde kukola ggulire lisasamaze. Omukolo guno kyolina omanya gubaddeko ab'emikwano bangi babadde awunduza ku Springs and Petals ekitende we basembereza abagenyi baabwe omukolo ne gutinta. Katusubire si video shoot nga bintu bya ddala. Alson Painters UG basiizi ba langi bagamba ku 0705 1936 ku nsonga zonna ezikwatagana by'okuzimba ekizimbe kyo ebyokusiga ekizimbe kyo langi. Ekizimbe n'oba wakakizimba nga kipya bakisiiga langi, n'owe kibanga kikadde bakisiiga langi ate ne kirabika bupya. Abasidi omusonsozi ly'eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo. Nagamba nti information ebiseera ebisinga nga bweri bwe tugireeta
tetwagala kuteekamu nnyo byaffe ate era mukadde ke kamu tetwagala kutoolamu byaffe information nga bweri bwe tugyetika bukolokolo ne tugikata wano kati gwe kyoba olina okukola kyakulayikinga video kusharinga video at the same time no commentinga kati ate gwata subscribinganga ku mukutu guno lwaki okola era subscribinga family were ntegeeza family yaagaliwo tubeere nga information tugifuna first hand ate waliwo gwe twebuzizaako likinga video eno thank you so much webali nnyo